abalungi mujje baliko gye mutuusaako engalo amanya n'eddoboozi Uncle Sechi President we Masaka City bambi nkusaba olaikinge okomentinge osubscribinge tukimanyi weekend ebedde nnene bannange mukulike yabadde mu mipiira egy'enjawulo okuli egy'amasaza egy'ensi ne onana yakomyewo wane waffe mu ggwanga banendoza tugere tuwagire naye basobola okuwagira Uganda Cranes n'olunaku olwali Uganda Cranes egenda kuzanya bane tubeerewo mu bungi tugiwagire ku ma TV tubeereko ku social media konna tubeereko kasagaddewo nkutumirako nnyo era nkwagala nnyo n'ennyongera okutumira ku bantu b'e Masaka Mubendera Kayikyotera Kaliisizo Mukono Mmengo Mbalala Yiganga Mpigi mwenna mbaagala nnyo munnaye nno tulina ebintu ebisinze okukola amawulire naye nga sinabagenda mu maaso bambi tubeerabira ku subscribinga na kulayikinga na commentinga na koona ku kade na kubeera ng'ofuna obubaka bwonna bwe tuba tutaddeyo tulina ebintu ebisinze okukola amawulire wiiki eno mwe twalabidde mwana mulenzi Mikie Wine amanyiddwa nga mukwaya Michael yavuddeyo n'ata akayimba akapya bakayita nteekemu akayimba akatadde ng'era n'omukulu eyakakutte yabadde Mr. Darlington wa 01 video yabadde nnungi nnyo performance yabadde nnungi nnyo ba Vixen babadde balungi nnyo wakubadde bawo baboogeredde okwabadde omuwala Prety Nicolo bantu bavuddeyo bangi ne mwogera ebigambo bingi nnyo ku video ne mwogerera omuwala Prety Nicolo nti era omwana wa myaka 18 mwana taweza myaka 18 omwana tannaba kwetuuka ebigambo byabadde bingi nnyo naye nga Mikie Wine ffe tukuyozaayoza webale kuyingizawo tune eyo weewaawo tumanyi bino ebitatambudde bulungi tugenda saba bitambule bulungi naye nga abantu bavuddeyo bangi ne boogerera mwana Prety Nicolo nti omwana ne boogerera Mikie Wine nti wakoze byotteeka omwana mu video ataweza myaka 18 ebigambo kale byabadde bingi nnyo so munnaye weebityo maama ye tanaba kuvaayo kwemulugunya kiri awo kati tumanyi kiki kigenda mu maaso naye nga abantu bangi mwavuddeyo ne mwogera omanyi nze nyina ekintu kye nayizeemu osobola okukeera ku makya yes n'ozaala omwana n'atuuka mu myaka nga 13 14 n'ogaa mwana gw'olina okusoma n'okwata omwana n'omutwala ku ssomero n'asomayo ttaamu emu najja nagana emami olaba oba daddi oba anko oba anti ebyokusoma nze sikyabyagala mu butuufu njagala kuva wano ngende nnyingire eggalagi ngeza bugeza bade nange kasooke neeweereko ekizampo nze kitange yali ayagala mbeera omusomesa naye ebyaddala nga mu butuufu obusomesa sikola ki sibufiiringa n'ensalawo n'enjigi eno mu mirimu gyaffe gino nze ogwange gwe nakola gwe nali njagala ogw'amawulire naye tekitegeeza nti abazadde abange nabakyawa naye ebiseera ebisinga kijjawo omuntu kiki kyawulira kyayagala okukola manyi nze kirina ekintu kye nnazula mu bulamu wabaawo ekintu omwana kyawulira kyayagala okukola nze kyensaba abazadde temugaana abaana kola kintu kye baagala bo nga bo okukola just mulungamye bulungamye omugabe mwana gwe yagala kola kino ekintu kintu kiri bwe kiti ne bwe kiti bino bye birungi ebigenda ovaamu bino bye ebigenda ovaamu wabula tokimugobaako buli muntu alina omukisa gwe gye guli kati so nze kye nalabyemu ebyaddala mu story ya Prety Nicolo ye bino ebyokusoma mu bye mugamba muzze mu ssomero muya ebyokusoma bibye ebyaddala tabyagala nnyo yes ayinza okuba bimumukaka agende yasome naye ebyaddala ye si byayagala yalaba buno obulamu bwalimu aba abadde Vixen ayimbye azannye firimu ali mu gundi ndowooza ye obulamu bwe buli nnyo no mu entertainment mwani mwanguyidde mangu ne mumuzuula waayina ekitone waba muyimbi n'atandika okuyimba waba muzannyi wa katemba n'amutandika wabeera muzannyi wa firimu ne mumuteekayo okusinga ebyo bye mugamba mbu omwana akyali mu kusoma bw'ate biki bikyalina okuddayo okusoma ku mpaka ekalamojja nze ndaba byakweyiya ye ayinza okuba tayagala bibagamba mu abantu abamu naye nkiwaye mami wakimanyi omwana kikyayagala kuba singa abadde takimanyi maama tamanyi mwana we kikyayagala tiyandimukiriza kubeeramu na mu video kyemmanyi Prety Nicolo ateeka kuba nga asoose kugamba maama we nti maama ngenda kubaako mu video mumutuuze bulungi mumubuuze ne Prety Nicolo kiki kyoyagala okukola eno mu art industry kuba yenjize nkimanyi ye
kye kintu gye wali talanta ye, we wali ekitone kye, we wali obukugu bwe. Kati so muveyo ne mujajinga Yesu omwana ayinza okukwata n'akuweza myaka 18. Ekyo kibi. Naye tulabyeko abantu bangi nga babadde mu firimu ezo ez'enjawulo, babadde mu nnyimba ez'enjawulo nga baana bato. Kati n'abaana be tulaba nga bali ku social media okwo bazannya TikTok nga wa myaka 2-3 naye muto. Weewaawo kale bagamba mbu yabadde asitamye biki yakunamye biki naffe twalabyeko ng'ali mu swimming pool. Naye obugoye bwe yayambadde abantu basiba babwambala bugistring ne mulaba ku social media ng'ate nno nga kaalimu nakokka kuba abayimbi bangi tubalabyeko nga kaalimu kokka ka gistring. Naye ntonono naye yabadde akambadde ng'ali mu swimming pool nga n'okwebikkako yeebisseeko. Naye ono ye naye abantu abalala bo tekibeerangawo n'okubaawo tekyabaddewo. Naye ekyo nno kyo kyabadde kyanjawulomu. Kati so kimumunenyeza kya myaka 18. Tulabyeko abantu ab'emyaka 18 nga bali mu firimu bali mu vidiyo z'ennyimba. Kati okwongerezaako kweyo story, Mwami Balamu avuddeyo n'agamba omwana oyo bamuzzeeyo Kalamojja agende asome nga nsonga ya school fees bamuweerere. Yes, opportunity nnyingi nnyo. Naye nga tonnaba nnungi nnyo nga tonnaba kukwata mwana oyo omuzzeeyo ku ssomero. Sooka obuuze omwana kiki ky'ayagala. Kuba omwana oyinza okuba nga buno obudde gwe omukaka chemistry, biology, physics, political education, mathematics nga mu butuufu ye si byayagala. Nga mutuufu ye ayagala katemba. Mutuufu ye ayagala kuyimba. Waba ayagala kuyimba kwata ssente ezo eza parish development models obadde ogenda okujja akakadde akamu okasasuliremu omwana mu kibiina ekizannya firimu oba ekibiina ekizannya katemba oba omusasuliremu studio yatandikira awo okola ki okuyimba omuteeke mu bibiina ebinene eby'amaanyi ekitegeera ziswangi zizaani omuteekeyo wabanga oli ekyayagala kyakunnyonnyodde. Wabanga ayagala firimu mukwata omuteeke mu firimu industry, wabanga ayagala katemba mukwata omuteeke mu katemba industry. Okitegeera wabanga ayagala bino bisimanya bintu byakwewunda njala fashion boutique mukwata ssente ozimu agenda atandikira awo obulamu. Kuba gwe okusinga woona omukaka omujja eno simanyi omutwala ku masomero e Kalamojja, simanyi omutwala mu masomero ga mu Kampala nga mutuufu ye tabyagala. Ssente agenda kubayo kizza za bwereere. Ebiseera bino abaana bwe baatuuka omwana akeera ku makya naga mami njagala kino n'ekino. Woba olina obusobozi bumu kimuteekemu at least akikole nga bw'asoma. Negwe onoomukwata omukake simanyi omuteekeri nga yesi byayagala. Ebyo oba olimbyemu. N'ensonga endala gye ndabyemu ye y'abaana baga nti bakomishona bonna abaana abalabikidde mu butambi bwe batyo. Tunaba kulabayo nnyo nnyo obutambi bw'abaana bwe batyo batannaba kwetuka. Obutambi bwonna bwe tulabye bw'abaana bw'oboolesa obw'obuseegu bali waggulu wa myaka 18. Kuba tusemye okubeera n'akabbugi simanya gundi Gloria Bugi baani be bantu be tusinze nnyo okulaba aweze 18. Nze so ekya Minisita Balamu kyayogeddeko yes kyakoze kirungi nga minisita w'abaana naye sooka oyogere n'omwana kikyasinga okwagala bifo nga tonnaba kwogera na muzadde we kuba omuzadde si yasalirewo omwana we kikyayagala abeere. Gwe omuzadde osobola okugamba omwana we nti ayagala kubeera musawo naye nga mutuufu ayagala kubeera mutunzi wa kyalaani oba kola mu bbanka. So mwogere n'omwana Mwami Balamu omwana mumubuuze kikyayagala just bulungamya. So byebyo naye nga video yo yafulumye video yabadde nnungi ba director tubeebaza Mwami Darlington wa 01 wakoze gwe ogugo n'ekisalabye nnyo buseegu bwabadde awo just wankubadde nti kale n'ekirala nti ensonga eno abamu mulimu abaagirabye obulala abamu baagadde ogiyingizaamu politics olw'okuba Mikie ava ku kiwayi kiri nti ate ono kino katusabe endowooza temulimu nnyo bayimbi banne nga gwe baali baavayo mabega gawo nga balina nga eyamufunamu obutakkaanya ono yakola ekivulu ekyanga tekyagira nga si yakiri emabega. Ensonga eyo tubasaba mugikwate nga kizadde waba temugikwata nga nsonga ya byabufuzi nti wa Mwami Balamu ekintu ekyo osobola okukikola era tukisaba okikole bulungi nnyo. Tetwagala muntu mulala akibeeremu ng'akiyingizaamu obutakkaanya n'omuntu okitegeera ng'oyingizemu obutakkaanya bwa Mikie n'omuntu omulala. So tukusaba ensonga eyo gikwate bulungi nnyo naye nga ye Gloria munnange no Laza ye Prety Nicolo yavudde video ye yafulumye nagirabyeko awo eggulo ng'eri mu 81K
etambulira ddala erekola bulungi era n'oluyimba mu gundi mweruli naye nga maama tukusaba yongera okubuuliriramu omwana wewawo omwana alinamu bisikandles bye naye ye maami webale kubeererawo muwalawo just we bityo webale kumulungamya naye nga Prety Nicolo fe tumwagala nnyo era fe tumanyi nga fe abalabire watulina gye tulaba gye gyayagala okubeera wankuwadde mmwe mumuna gye musika gye mwagala okumuzza naye nga munnaye ebyo ebintu ebisinze ennyo nnyo ttambula ebikoze ennyo amawulire naye nga nnyongera okutumirako abantu abali e Qatar abali e Dubai Abu Dhabi Omani abali ewaffe wano e Uganda Mukono Wakiso Mpigi mbaagala nnyo n'omuntu ali eyo yerekereza kaddata ke munnaye n'asalawo okulaba kontenti waffe ebimpya bingi tukyabina interviews zibeerayo njagala nnyo n'okutumirako omuyimbi ayitibwa Vanessa Nancy by the way n'omuyimbi Ronald Alimpa alina akayimba n'omuyimbi amanyiddwa nga Bobi we omuyakuza balina akayimba nno kalungi nnyo naye nga akayimba kafulumidde ddala kalungi nnyo audio eri out naye nga ne video obudde bonna ejja nyongera okutumirako nnyo abantu b'e Masaka Avudde ku ntikko mbaagala nnyo mwebale kuyitawo kugenda ku final nga final zigenda kubeerawo nga 2 October omwezi guno gwe tugenda okuyingiramu nga zigenda kubeerawo Namboole tubasaba bannabuddu mubeereyo mulaga akajanja kammwe musanyuke mujaganye ne Premier League week eno gyeri ate n'olwaleero Uganda Cranes ezannya egenda kuzannya South Sudan omupiira gwasooka gaggwemu 0 Uganda ye yakuba katulina obubonero bwaffe 7 so bannange byebyo amannya nsigadde yankose ki President w'e Masaka City mukulikireeyo ddala bannabuddu mubeere bulungi mweraba bye bye Ssaabasajja Kabaka awangaale.